to sound the last warning over this that division yenu. Era ndateekawo abanyambako minister lekerawo intrigue bannange, mulekerawo obuntu bwogamba katunoonye find out ekintu erulingira sipiika bagisazaamu na kooti. Bino byonna byobadde speakers teriyo competition y'aba speaker nti ani asinga. Ndowooza Honorable Nakasono yambye tubisaba nti kituufu obukiiko buggwako emyaka 2 n'ekitundu, naye Oweekitiibwa Sipiika kkiriza dde wano mwali mukanzekerawo intrigue olwa seniority of position gye nnina gye mwankwasa overwhelmingly. Kuba nti nze mbasinga okutegeera, si lwakuba nti nze mbasinga amagezi. Kumpi muli kanso mbabuulirira nti these are my rules. The Speaker is responsible for preservation of order in this council. And is yajogera ng'okugera kwa Speaker Mwami Kalema naye n'asaba to propose n'awa don't ngezezaako okuba. And I don't want people to begin Speaker. Go to minute number 3. Tugende eno ku number 5. Please be orderly. Nkwegayiridde nsaba otuule obeere orderly please. Okay. Kubanga gye tutuusizza wala Mukono kati okussa tulwana bulwanyi kubanga ebikubo byazibwa nga abantu bakola ki batunula. Kati saawa zino tuli mukwegayirira abaziba mu kkubo, tubeegayirira kkiriza munange kale tukulyeko akabaati, naye nga baazimba tulaba kubanga oba oliawo bajja ne batuwaayo 10,000 oba 2. Gye mbagamba terina compensation, naye buli gw'otuukako ng'omugamba bagenda kulya olubalaza ayagala kumukola ki? Kyokka ekisesa abassebo ne bannyabo eno programu bagiyita muteeguya. Bwe gyodirengamu katono bwoti nga walala ng'egenda waki? Twatuuse ku musajja ng'abalabo nga batusayiningidde nga tebanaako kabalaza bwe kati baganze nedda nedda temumbuulira ebyo just imagine. Naye nga yazimba nga tumutunuulira kubanga yatuwa kye yatuwa, so tuli mu kubonaabona. Ebikubo byonna mu abaludde wano mubimanyi ebikubo byaffe bizibiddwamu nga engineering department ne plan bakola ki batunula. And the Honorable Frank was there. He never mentioned anything. And all of you here, you were here. Motion, people debated, and there was no question because it was really contrary. And we made the ruling that for the case of Mukono Central Division, we are going to stay the committees. Kati muli eyo mwekumamu okutaaka mwelyamu enkwe. You come here beginning quoting the laws. Where were you? Rule 45 yasada rules of procedure egamba we have to act impartial. Okukola mungere waliwo ne principle of natural justice egamba we have to act in equity. Wabeerewo obwenkanya ku buli muntu ekintu kyebitwanga kikola kigenda mu maaso. Akamala okulayira nga tugamba nti oyagala kanso eri pro people, meaning ku nsonga zonna tulina okuba nti temuliimu ngeri ya dictatorship, temuliimu ki, wabula nga tukola people first. Kanso eno nsuubira nti mugyeko okuba nti oli mukama waffe era gwe
gwasalawo naye saidi eno naffe tuli bantu tusaba ensonga eyo gye wayogera nti yagala kanso ebeere pro people eprevailinge all through naffe tukifiiringe bayibu tugiwulire muli bamukisa kuddayo okolera mu basentebe oba tuzze abaliko oba tukole ki tufune abajja within our respective committees nga bwe zasigala kuba gyetwamirizaako ku olwo kyali nti we maintain the committees but kuba bino ebintu bya mirundi ebiri obukiiko bagwaloketinga ne bamembers then afterwards ne bwekolamu bwonga obukulembeze obwaki obwenjawulo so that was my issue naye kati sipiika agamba te mbadde nalisa byetuwasalawo sibalisa byetuwasalawo tusobola okwamunazinga ku bintu ebimu nti wetubanga tugambye nti term of office ey'abantu abalala chapersons nti ebeera eweddeko tusobola okukikola in a harmony way nga sipiika yali ateese nti sipiika mbadde njagala kusaba nti nga motion bagiwandiike bulungi ejje visa tusobola okusigala nga zezimu naye aleme kutuulaawo ng'abantu balowooza nti banyigiriza yes emotion ejje kabe kasinge kubanga nze sinze nonda chairperson ne speaker si yamulonda abantu abo osobola nobaketalinga fo netusigala nga tuli mu nnyumba ngaokoze eki etebenkedde because that is the law kale ekyo kyensaba n'obuwombeefu nti abantu bano baleme kugalirwayo babeere nga baagala okuvayo bavaayo boogera ensonga yaabwe ojulirize kubanga baddayo bo bennyini ngaabo bukiiko ne beerondamu kale resolution ebaveemu bongako era akakyakasoboka nti ffe tuleke nga bwokola ki bwoli ako kabeera veroke akagamba nti twagala okukyusa mukale kakole ki tubayigirize bulungi wadde nga mukansero toyogera naye tuwetekera guidance over that tulina okubanga obuntu obuvayo obutategereka obutonotono obutalina makulu mukitegedde kale n'ebigambo let us not be dragged into politics that is trying to bring intrigue. Kankyogere mukiwulire person ndi sober. I cannot sit in a council from the speaker talowooza bulooza nti gundi nga bwe yenyenya ayagala kwogera omala kukola ki. And if you don't stand up, ng'otudde mu maaso abantu ne bava emabega ne bajja ne badebatinga buwanguzi bwa bajeti yaffe y'omwaka gw'ensimbi ogujja ekisooka tutunuulidde okulaba banyawo ne bassebo ekirungi tutudde mu holo eri open ekizimbe kyaffe ekyo ekiri waggulu tukimaliriza tusobole okubeera nga tutula tukyakuba nkuba nga n'enkuba wejja tutubeera tutula amatiitiiri nga butera okikola nga tutudde wano era ekyo ekizimbe ekyo kitusula ku mutwe ng'omwenge wadde zesigunywa. Ensonga eyokubiri, revenue mobilization to be able to meet the laid budget. Banyabo ne bassebo kibiina kya bugagga kyonna kye tutunda wano nga division tutunulira musolo gwe tusolooza eyo mu bantu baffe n'olwekyo ogwo n'omulimu gw'amaanyi tugwewadde. Mulimu ogwokusatu mmeeya w'ekibuga kino agyogeddeko wano eya garbage management ng'era bingi ebikoleddwa era bingi ebikyakolebwa betukkiriza nti tujja kutuuka ku buwanguzi nga tunasimbula bigere wano. Ensonga eyokusatu ye community stroke access periodic road maintenance, ensonga y'enguudo zaffe ze zituukira ddala ku nnyumba oba mu maka gaffe oba mu mpya zaffe. Eyo nayo tugitunulidde mu mwaka gw'ensimbi ogujja enguudo zaffe okuzitereeza n'okuziddaabiriza n'okulaba nga ziri mu mbeera ennungi. Ensonga eyokutaano support to education through provision of school desks, selected government aided schools among others. Ensonga eno eyokulaba tuyambako ku masomero ago gavumenti geyambako okulaba nga tubawa obutebe abaana baffe basobola okutuula nga bafuna ebyenjigiriza. Abadde batakimanyi nti essaawa tuli mu nteekateeka y'okuzimba kabuyonjo mu
industrial area, so nga ate n'okuddaabiriza kabuyonjo ezo ezibaddeyo ebbanga tezikola nga zeetaaga okuddaabiriza zisobole okuba nga zikola. Kisinga obungi muzimanyi, especially ba honorable members. Nolwekyo banyabo ne bassebo ensonga naye tukutteko, ate sizo zokka business nyingi nnyo ezimaze okugenda mu kooti nga zigamba nti zisasula emisolo egisukka mu gumu. Mulimu ne petrol stations nayo zagenze edda mu kooti. Mulimu bannaffe abaloading, loading and offloading, ogwo omusolo nayo tugenda kulengera nga mulengere olw'ensonga baga nti baba basasudde dda aye tubaddemu tubasasuza kati nga seminti n'abalala. Nolwekyo eyo yonna tugenda kugamba jjayo essuubi ng'enjogera ennaku zino bweri. Revenue for the financial year 2024-2025 will be 2,767,12,243. People who conduct businesses from road services which disorganize trade order and also cause reserves accident. The committee resolved that not all people who operate in the road reserves be compared and considered in a proposed Kameval market upgrading, and they should pay a retainer fee of 25,000. Mr. Speaker, this was the committee recommendation, and I request that it is adopted as a council resolution. I beg to move. Programs such as YLP, among others, failed to remit the disbursed funds, which caused the other groups not to benefit. The committee recommended that let there be a special sensitization of the honorable councillors on all the 7 pillars of PDM program to enable them make a proper follow-up on how the program is executed. During the discussion on the budget in joint committee, it was realized that members had limited time to discuss, scrutinize, and analyze all the provided information concerning the budget. It was therefore recommended that honorable councillors be given chance to discuss their sectoral work plans and budget in their subsequent committees. And bavire ku ntono kanso eyaggwa twalina nga sente kanso eyaggwa etteeka litulagira nti obukulembeze oba committees mu kanso bulina okukyuka oluvannyuma lw'emyaka ebiri kitundu. Ekintu ekyo kyajja naye mu ngeri gy'ennyinza oyita etali munambulukufu mu mateeka. Kanso eyaggwa waliwo honorable omu sipiika yawa speech n'amaliza n'akola ki n'akoona ku nsonga eyo n'atuula. Mu mateeka speech ya sipiika mu kanso tejakkirizibwa gy'okubaganyako ebirowoozo. Honorable councillor omu n'ayimuka olw'ensonga ye yalina obuzibu nga ye omukulembeze abantu gwe balonda mu myaka 5 tasolagiramu bintu bya committees 2 mulundi ki bumu. Agambye munazijanga ejendi mu production kijja kumpa obuzibu oyiga ebya education and health naye nga nze ndaba ekyo yibansobi nene ku mukulembeze omutuufu alina okuba flexible. Kitegeeza abantu bwe kibayamba oyiga variety ng'omanyi kino omanyi nekiriwa nekiri abo motion zaabwe n'intentions endala gyesinga kumanya kuba kiraga embeera gyajjamu yali ya ambush. Ensonga enene ng'eyo mu kanso enkola ennungi executive ekireeta ensonga ng'eyo negisa ku order paper ne batuwa empapulazo before kuba balina otuwa like before 7 days tugende mu kanso ne tumanya binaateesebwako mu kanso lw'obukulu bwayo kuba decision taking ku lunaku olwo ebeera ya myaka 2 kitundu which is to March. Emyaka 2 giba ki nene nnyo ku lunaku olwo baayisa nti obukiiko busigale nga we buli mu kulonda obukiiko mulimu parties 2 balisigninga speaker alisigninga ba members oba councillors committees ez'enjawulo. Olunaku olwo kyekyakolwa kyakukola kyakulizaninga ba members committees ezaki ez'enjawulo. Onsani yange nene weebadde leero badde nti tuli twalisigninga ba members naye mbadde nsaba owekitiibwa speaker tukkirize committees ebbali nga twagamba nti kale zikola kisigale nga bwe ziri committees erondemu